Eddie Mutwe, Nubia Nili, Danny Magic, Bobby Yanga ne bannaabwe abalala abakola omuwendo gw'abantu 36 wenjogerera essanyu lijula okubatta. Lwaki? Abantu bano jjukira nti emisango gyabwe weewaawo baateereddwa naye emisango gyabwe teginnasalwa, gikyali mu kkooti y'amagye esangibwa e Makindye. Naye bano mu kubeera nti baateebwa baateekebwako obukwakkulizo ewatakkirizibwa kufuluma disitulikiti eyo gy'olimu kugenda mu ndala. Bw'obeera w'e Wakiso tofuluma Wakiso wadde okuyingira Kampala, bw'obeera w'e Kampala tofuluma Kampala wadde genda Mukono, ng'olwo obeera omenya etteeka erimu ku bukwakkulizo obwabateekebwako. Naye bano ekibaleetedde okujaganya okukira kimezezo okwenjala kwe kubeera nti etteeka liyisiddwa. Kkooti esazeewo nti tewali muntu wa bulijjo addamu kuwozesebwa mu kkooti y'amagye singa abeera nga si munnamagye. Kati bano kigambibwa nti emisango gyabwe olw'okuba gibadde gikyali eyo mu kkooti y'amagye mu bwangu ddala girina okuggibwayo giddizibwe mu kkooti eza wansi eziwozesa abantu ba bulijjo nga si bannamagye. Kkooti etawuluza enkaayana za ssemateeka yevuddeyo n'erambika ensonga eno, esazeewo eggoye n'egamba nti okusinziira ku kwemulugunya okwateekebwayo abadde omubaka wa Nakawa Michael Kabaziguluka ng'awakanya eky'abantu ba bulijjo okuvunaanibwa mu kkooti y'amagye, abalamuzi bonna ababadde mu kkooti eno bassizza kimu nga nkuyege bakkiriziganyizza nti abantu ba bulijjo tebaddamu kuleetebwa mu kkooti z'amagye okuvunaanibwa, era ne bagamba nti n'abo abalina ebibonerezo nga bali ku bibonerezo wabula nga byabaweebwa ezo kkooti etulwako Andrew Guti, kigambibwa nti emisango gyabwe gigibweyo bunnambiro gitwalibwe mu kkooti eza bulijjo. Bwe gitwalibwa mu kkooti eza bulijjo n'emisango DPP agitwale, kye kitegeeza nti ba Eddie Mutwe ebibonerezo n'emisango gye basuubira obbagulako girina okuggibwayo giteekebwe mu kkooti eza wansi, era ebibonerezo DPP alina okusalawo ku kibonerezo ki ekigwanira abantu abo singa abanga ddala azudde nti balina emisango gye bazza. Ki ekiviiriddeko kino? Abantu bangi bazze beemulugunya ku bantu ba bulijjo okuwozesebwanga mu kkooti zino ez'amagye. Jjukira ekkooti y'amagye okuwozesa abantu ba bulijjo kirudde Kabanga okuva mu mwaka gwa 2018 kwe yali omubaka w'Ekyaddondo Robert Kyagulanyi Ssentamu ebiseera byali akyali mu Paalamenti. Bwe yali mu Arua gye baamukubira amagulu okugamenya yaggibwayo nga talinnya era n'aggulwako emisango mbu yasangibwa n'emmundu ze tutamanyi gye zaalaga n'olwaleero nga tetuzirabangako kyayogerwa bwogerwa. Yatwalibwa mu kkooti y'amagye e Makindye gye baamusalira emisango. Abantu ab'enjawulo nga ba civilian bazze batwalibwa mu kkooti eyo ey'amagye esangibwa e Makindye nga yeebawozesa era ne basalira emisango ne bawa ebibonerezo ebikakali. Kye kiviiriddeko bannayuganda abasinga okwemulugunya ennyo ku nsonga eyo nga beebuuza lwaki omuntu atali mukwata mmundu, lwaki omuwozesa mu kkooti ewozesa abakwata mmundu ababa bazzizza emisango eminene. Kubanga abantu ba bulijjo babonerezebwa kyenkanyi n'ab'amagye olw'okuba batwaliddwa mu kkooti eyo ng'ewozesa ab'amagye. Kati omukadde ako tejjukira nti omuntu gwewozesa muntu wa bulijjo tabeerangako mu magye, tatrainingbwangako nga munnamagye. Ng'ekyo kiruma nnyo bannayuganda, naye olwaleero kibawadde kamwenyumwenyu bwe bawulidde amawulire gano nga kisaliddwawo nti emisango gino giggibweyo mangu mu nnambiro giteekebwe mu kkooti eza bulijjo. Era ekkooti eno etawulula enkaayana eza ssemateeka ndowooza bannayuganda banagyebazaamu ak'ensusso olw'ekyo kyebakoledde, kubanga bangi ababadde batwalibwa mu kkooti ezo kasita oba nti oli ku ludda oluvuganya gavumenti n'okwatibwa weewaawo tolina musango naye bakutwala mu kkooti y'amagye bakuggulako gwa kusangibwa na mmundu. Tujjukira bulungi ne ba Eddie Mutwe abantu 36 egimu ku gye bavunaanibwa bagamba nti baasangibwa n'emmundu emu abantu 36 nga basuubira okukola obulumbaganyi ku ggwanga Uganda ekitakkirizibwa, n'olwaleero tebannabasalira mu kibonerezo kibagwanidde kuba balaba nabo bennyini bye babagulako bya kifere.